Banange ambalamusizaako nzize in a skillful way batupagade creating so much attention naye badde nyina okutuuka personally kubagize muganda wange omufiifa maika nze nafiirwako mama wange so I know the pain of losing a mother so muganda wange tukubagiza kamatugumye Since Piseni muganda waffe Lubyani Piseni Kwame Lubongoya Neda Scribes wadde yansooseewo naye nabadde manyina namusekawo balamusaako mwebale kujja ne mukubagiza Fifa America, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu bembadde ndudu okulaba abalala beesirabangako balamusiza kyanaku tutusinkanye mu kaseera kenaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu amwena mwena muli wali nga nze kigosire nga nze either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Newe na mchukuru inkeze, mchukuru mchiroze kwa nange. Mama fundi kansa nga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kituprovoking okulowooza. Kuba tulina lowooza tefeba artist tuli bayiya. Mama wa Fifa America afudde nga wa myaka 5 mugumu nga afudde kansa kitegeeza abadde akyali muto singa tubadde n'obujjanjabi olubiri better than here oba oliawo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one being away from being broke ne bw'obeera sita otya ne bw'obeera lungi otya osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo essente twaliwo nezikuba yala and yet ebyo birina okubeera fixed. Ensonga lwaki tubeera ne gavumenti, ensonga lwaki tukuŋŋaanya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikuŋŋaanya byatukuŋŋaanya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basiike. Nedda ezo sente tuzikuŋŋaanya zituyambe ffenna era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Fifa America. Fifa America has been one of the voices about elevating everyone and giving you the artists bananga bali wano mumanyi is sali yala era sibya kunonya sente nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda Katonda yatuwa tuje mu nsi kusabinga ebintu bibiri either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu batasobola kwogera naye nawe ng'obasasobola okuwagira kuba n'obeera kasi ng'olinnya ku ddoboozi yange saba just tukirowoozeeko nga artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kubasita katumanyi nti mama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mukaza Eastwood balwala ng'ate kyalibadde kiteera. Anyway, before you misunderstand me, ndoza kankomawo naye nkukubagiza nnyo muganda wange mama omale emirembe. Maybe in the future tulabera nga tulize emyaka gya mama tunaba nga tulina obujjanjabi nga tetusobola kufana mbuweka kubanga abakantuza tulikeko mwebalina okukubagiza kiiki mukama amakulu esanyusa nnyo abantu olwaliwo famire yaffe tubakubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala balamusiza ebisigadde mubimanyi setaaga bibabuulira mubimanyi temubimanyi mwebale nnyo mwebalire tugenda okuziika maama waffe kusaawa 8 era eruweero ku Nyaka. Oba kibisize kankikumiremu enkya okunguba nga genda kuba luweero kasana. Bantegezezaako nti n'abanayagala okwolekera maama mu convoy ejja kusimbula ku Rhino e Kabuusu
neyo program Cookie aliwo bawulireko programu eyo ajja kuba tukwasaganya enkya Kongobaga Luweero Kasana then ku Balaza sawa 8 tumuziike. Basuru ne banyabo munganye nate microphone eno tukiwe omukungubazi munaku wamita Robert Kyagulanyi president waffe. Mwana okolerawo banange ambalamusizaako nzize in a skillful way batutwagadde creating so much attention naye badde nyina okutuuka personally kubagize muganda wange omufiifa Maika nze nafiirwako mama wange so I know the pain of losing a mother so muganda wange tukubagiza kamafugumye Pisen kan pisen muganda fenodiani pisen kwame ngubongoya Neda scribes wa the answer say na inabade manina na museka bala musako mwebale kujani mukubagiza fit kwa Maika. That is the spirit sanyu senyo kula ku faces ezimu bembade ndudu kula bala besira bangako bala musiza chanako kitusikane mukasera tena kuna maybe one day tujja kusikana mukasera kesanyu amwena mwena muri wali nganze kibosire nganze either way it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko nemwe na mchikulikeze mchikulu mchiwoze kuba nange mama fundika nsanga ine myaka 5 mugumu umanyi every time njagala buli kibeerawo kikuprovoking okulowooza kuba tulirowooza tefeba artist tuli bayiya mama waffe Maika afudde nga wa myaka 5 mugumu ngafudde kansa kitegeeza abadde akyali muto singa tubadde n'obujjanjabi olubiri better than here oba oliawo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one being away from being broke. Ne bw'obeera sita otya ne bw'obeera lungi otya osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo essente endwaliro ne zikuba yala and yet ebyo birina okubeera fixed. Ensonga lwaki tubeera ne gavumenti, ensonga lwaki tukuŋŋaanya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikuŋŋaanya byatukuŋŋaanya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basiike nedda ezo sente tuzikuŋŋaanya zituyambe ffenna era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Maika. Maika has been one of the voices aba elevating ebyo bannange bino tetubinyumbako jasikuŋŋaanya neba artists bannange abali wano mumanyi nze saali yala era sijja kunoonya sente naye mwe ba artist muli kirabo eri Katonda oba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusabinge bonna bagenda mu tent ne fake bonna mawere naba mumaze genda maaso